eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Butereevu omulungi ali Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza wasibyeta ssebo sibyeta nyabona tetuli fenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalema Gegangi. Program eno etwogera ku nsonga zigenda makulu kwanzibeera mu nsi yonna nenga ate ekikulu tulaba n'okulaba Kaluma Nywera waava era ku nsonga ezali zimu ne tuzingula akatami tuddayo emabega ndaba Kaluma Nywera waava era munaye mubeera bwetyo. Akano muzikirize nsoboye kuba ku mawulire ag'enjawulo agabaddewo okwetoola ensi yonna ne tuva ataano tugenda maaso tulabe Kaluma Nywera waava ku nsonga ezali zimu. Tandikireko mu ggwanga erimaddwanga erya Malawi. Munaye ekiri Malawi waliwo omu ku abo bannabyabufuzi abadde abagundiivu ennyo nnyini ddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Amannya ge ye mukyala amayiddwanga Patricia Kariati, ono sekretary general w'ekibiina ekimayiddwanga UTM. Emunnange ekivuganya gavumenti eno yakwatibwa Mwegakaawo era ne bamunavunaanibwa omusango bamunaye musango gwa kuteekateeka lukwe lwa kutemula pulezidenti owa Malawi amayiddwanga Lazarus Chakwera. Muganda nga atuuliriza birungi si birungi. Akati kooti yatudde mu kibuga ekimayiddwanga Lilongwe neesa y'omukyalo ono emyaka 57 omisango n'agamba nti nno naye tokkizibwa kuba nti oyogera olw'ensonga nti omugundi gwe wakola ki gwe wuzza omusango gwa nnaggomora. So wetuwogera olunaku olwaliro balinda bulinzi kulaba nti obaddala agakubanja ennyini ne balooyazi be bateekateeka kye bayita okwedifeninga. So kibagamba nti nali innocent talekanako olukwero olunaku kwagala kutta ate mukulembeze wa ggwanga. Akati ebigera mu maaso okuba nti byogerwa bikyali bitontono naye nga opposition mu ggwanga ne Malawi bagamba nti nno bino byonna biri politically motivated. Abawagizi b'ekibiina kye kimayiddwanga ekya UTM bakuŋŋaanidde wabweru wa kooti nga bayimba munnange ennyimba ezisawagira gavumenti nga zibiyita ekibiina kyabwe. Munda mu kooti mwo that is bawulidde ono mukyala amayiddwanga Kariati yabadde n'abo abantu babiri abalala bagamba nti nno bo babavunaana nabo naye babadde badduka nga babali mu banoonya bunoonya. So omulamuzi kwe kusaba munnange n'akawaŋŋamula n'agamba nti nno Kariati ono asooka kubanga munnange ateebwa bamute asooka kuteebwa on bail okweyimirirwa nabira okunoonyeza kukyagera mu maaso. Kati mu gavumenti ye yabadde munnange asabye nti bajje bamukwata ate amalire ne weekend ala mu kkomera mu mbeera bwetyo. So munnaffe atulize ekisiibwa ekyo wetambula ensiibwa ekyo weeri mu kaseera kano kenyini. Poliisi Malawi eri mugamba nti nno babadde bali mu kuba nti bagoberera amateeka gano okuba nti gabeera nagamba bakimanyi nti nno Kariati alina eddembe lye nga ye era balissaamu ekitiibwa. Ekibiina kye kya UTM kyabadde kimu ku ekyo abamu ku abagamba nti nno bano bali badde baagala nnyo gavumenti eno naye beere nga bali kitundutundu ku ekyo naye beesaba mu kalulu ate ne batuuka ne bakavanamu oluvannyuma lw'okufa kwa eyali omukulembeze waabwe bayitanga Saulos Kirima eyafiira mu kabenje k'ennyonyi agivuddeko emabega kaawo ekyali ekibi ennyo munnange atuwuliriza era yali jjukira ono yali amusavinga nga vice president we. Yava ku myaka gyali 5 mugumu ennyonyi eyo kasitagera mu maaso naye ne crashinga mu kibira wali mambuka ga Malawi. So Kariati kuva olwo yabadde muninga yavaayo nga agamba nti obudde bwonna agakubanga ye perfect replacement eya Kirima nga omukulembeze wa pate eyo ayagamba nti ne badde nga challenge eyaddala eri Chakwera mu kalulu n'akagenda okubanga akobibwa omwaka ogujja akobwa president. So ono yali of course mukulembeze oluganda nti oba oli awo musomesa wa primary bagayingira ebyobufuzi nga baga nti yali mukyala nga mwogezi nnyo nga buli munnanga amwesemesa. Kale tuvudde nate mu ggwanga erimayiddwanga erya Malawi kankudduseeko muganga atuuliriza nate mu ggwanga erimayiddwanga erya Israeli kyekyatuseeyo munnaffe atuulize kyekiriyo. Wetwogerera kigamba nti waliwo omuntu omu yafudde yattiddwa n'abantu 50 ne bagendera ku bisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'emmotoka truck ebirole munnange okuba nti yayingidde wali ku kye bayita bus stop mu katundu akamanyiddwanga Ramat Hashironi that is mu mambuka ag'ekibuga ekimanyiddwanga Tel Aviv. Kigamba munnaffe atuuliriza kirole kyazza emisinde okusinza ku poliisi egamba nti nno poliisi omusajja yadde avuga kirole yabadde Muwarabu wabula nga mutuuze wa Israeli nga Muwarabu nti era
ekifo kino akamagi kono kabeereddewo wadde wabweru wa military base okulya na headquarters ez'ekibiina ekimanyiddwa nga oba ekitongole kimanyiddwa nga ekya Mossad eno spy agency kino kibiina kya bukesi ekyabanafaana bamanyiddwa nga aba Israeli akati awo kumpi awo akamagi kabadde Israeli okusinziira mu muli agavaayo bana ba rescue service omusajja amanyiddwa nga Magen David Adom yagambye nti nno kwabo mukaaga abafunye ebiwundu bade mu mbeera nga munange yali yabadde yabulabe nnyo ebifundu byadde byamaanyi nnyo nenkadde ng'omu yadde amaze okuba nti afa. Then Ashloni kiga nti nno ono omwogezi wa poliisi yagambye bannamawulire nti nno ono yabadde alumbye badde mu kimotoka kino bagambye nti bamuneutralize nze yakwatiddwa dda era teyayogedde nate oba ddala omusajja ono yabadde attiddwa but yagambye nti bugambi nti has been neutralized. Neutralized sigeza bayinza okukuba bakukubye osirise either bakutte bakukakanyiza netegedde nti nno munange mufu kati bagenda mwogeza banaatubuulira era teyakomyeko ekyo nagezi maaso n'agamba nti no truck eno yayingidde mu baasi bulungi nnyo era nti wabadde abantu bambi badde balinze awo ku bus stop nga balinze emmotoka ndowooza gundi zijje zijjule abantu bajjule balokwe nga bagenda era okusinza munaffe ku mawulire agafulumiziddwa bagambye nti abantu abasinga obungi ku abo abafunye obuvune ba senior citizens abadde munaye bagenda okuba nti abamu bava mu baasi ate abalala bagirinnye mu kaseera kennyini. Hamasi mpozi wamu n'akabinja akatini nnyo sibukamama kabatujju akamanyiddwa nga aka Islamic Jihad baga nti nno bano bavuddeyo ne bapraisinga ne bayozaayoza omusajja ono yavuze emmotoka kino n'akiyingiza baasi natta abantu bano okusinza kwawo abasirikale bano oba okusinza ku bawugezi abavudde eri mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Israeli. Kati kino kijjidde omunafu atuliza akiga nti nno wali ku Gelot Junction awo okulya na headquarters za Mossad kitegeeza kkiriza obagaana nti wano waliwo jjukira intelligence units ziri wano mpitirivu nnyo adde ez'amagye kakitegeeza kasookola obulumbaganyaawo kkiriza obagaana wamu ku abo ewasinga okukuumibwa mu nsi yonna. Akati ng'ojja okuba nti headquarters za Mossad bus stop eyo baga nti eri close nnyo oba esemberedde nnyo kibayita Central Highway Junction era nga incident eyo kigambibwa nti abaisiraeli bayitirivu nnyo bagikozesa bava ku mirimu gyabwe ate abalala bwe bakozesa bava mu holiday zaabwe bwe balinyira nga bagenda nate emitundu yaabwe ebyenjawulo. Kati obunkeeke bwagenda maaso nemunange ne bweyongera bukyanga bino bibeerawo era nga bwegasse ku buli obwaliwo bukyanga Israeli erumbibwa ng'ennaku zomezi 7 Oktoba omwaka oguwedde. Israeli badde jjukira nti eraso okuba nti ekola kibayita raids ez'enjawulo ng'ekola kibayita okuwoolera okulumba naye bwe bagirumba mu mbeera bwetyo munafu atuuliza era nga jjukira nti bannyo bafudde era nga bagamba nti nno kino bayinza okuba nti Abapalestine bano bayinza okuba bali emabega wa kino era abantu badde beekalakaasa bulijjo nga bagamba nti nno lwaki batta abantu b'obwereere lwaki gavumenti ya Israeli teteesa such that aba Hamasi bajiwa abantu baayo abawambe ne badda mu Israeli neteesa ekyo kyekimu ne bawana ate abantu baabwe bakwata mu mbeera bwetyo. Kale nate nga tukyali nate mu ggwanga lya Israeli paalamenti yayisizza etteeka muganda wange lino etteeka liwera emirimu emirimu egibadde gikolebwa ekitongole ekimanyiddwa nga United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, ekitongole ekyensi yonna ekivunaanyizibwa ku babonyebuudamu Abapalestina munenga kibadde omulimu gyayo gikolera mu ggwanga munda erya Israeli. Bagambye nti okuva n'omwaka ogujja nga gutandika nga 1 January temukkirizibwa kuddamu kukola mirimu gyammwe wano. Abanoonyiboobubuddamu Abapalestina tebajja kubeera wano kubanga bajja kuba baggwawo dda. N'olw'ensonga eyo mukuloozinge guno omwaka mutame mugende. Munnaye abasajja balonze abasajja oba n'abakazi bannamateeka bano babadde 92 abagambye nti no bakiwagira ate 10 bo ne bagamba nti ate bakiwagira kibi nnyo era eddembe ly'obuntu. Kale ekitongole kino UN yavuddeyo negamba nti no bali bakozesa nnyo ekitongole kino kuba ne bagaba obuyambi naddamu wannando lw'e Gaza. Nagamba nti no kati wetwogerera Israeli kiraga nti Israeli eringa kati yasobola okuba nti ekuba ebituli n'okuba nti esanyalaza eddembe ly'abantu abakolera mu Gaza n'okuba nti no munange ebajjako eddembe lye mubeera bwetyo. Ati Israeli yegamba nti nno bano babadde balimu ekitongole kino kye boogerako mbu kibadde kigenda maaso ng'abatujju bakiyingira ne beefuula bagaba obuyambi kumbe bali mu kukola bintu bikola bya butujju ne batta abantu n'okulinga ne baplaningiramu naye lwakuba tiyagenze bagamba nti tuweetuka obujulizi
olwabino byeyogera obijjawa yatina bujulizo omunanga atuuliriza kinajjukira mu mwezi gwali gwa August ogw'omunaana guno omwaka gwennyini ekigambwa nti nno abantu ba members 9 ab'ekitongole kye munnange ekya UNRWA battibwa era nga munnange ekyaliwo kyali nti nno n'okuyinza kwagenda mu maaso naye nga tebannaba kuvaayo nakati lwaki Israel yagenda mu maaso naye banga bakubyeko kye bayita bomo emmotoka yali etambulira munnange n'ebeera nga egikubye oba nga egirumbye bwetyo so kati ensi ez'enjawulo zo omuli nga eggwanga erya Bungereza, America, Bufalansa, Germany bonna bawuninga munnange nga bawuninga ekitongole kino okuba nkirekerawo okukola emirimu gyayo muki wali mu Israel era nga Minister avunanyizibwa ku nsonga z'amawanga ag'ebunaayira ow'eggwanga erimanyiddwanga erya UK amanyiddwanga David Lammy yagamba nti nno ye yalowooza nti n'okuwera ekitongole kino ebyaddala ekiyinza okuba kisavinga interest za Israel nekisavinga interest zaki z'abantu bonna bakolera mu kitongole kino ye Secretary General wa UN amanyiddwanga Antonio Guterres yavudde munene n'awoninga n'alabula n'agamba nti nno kino kibakoze kijja kuba nkinyigiriza okuba nti abantu abali mu Gaza abeetaaga obuyambi mu West Bank ne East Jerusalem bazza obutafuna buyambi kubanga abali babutusako obuyambi ate bagobeddwayo akati palamenti ya Israel yonga bw'okimanyi munnange era egenda kulonda ku biru eyokubiri nga bagamba nti nno n'enkolagana yonna ne bakivuddeyo mu ggwanga lino bakisaanyewo kye bayita enkolagana yaabwe n'ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku banoonyiboobubudamu Abapalestina ababadde babeera munda mu ggwanga erimeddwanga erya Israel kikulaga kyekyo ntikkiriza obagaana tega nti emirimu gyabwe kitegeeza nti tewajja kubayo muntu mu Palestine yeetaaga buyambi mu Israel kitegeeza ki bajja kuba nti bonna bagweddeyo nga bagobeddwayo oba nga bamubattiddwa twebuuza ekibuzo mulafa tuwuliriza kaluma nnyo ddala avaawa wakati wa Israel n'eggwanga erimeddwanga erya Palestine okyali mu program kaluma nywera okay butereevu likyali fena munafa atuwuliriza okyali mu program kaluma nywera nga bulijjo omulangira Kalema Gigange kyatulina nate kaluma nywera wava wakati wa Israel n'eggwanga erimeddwanga erya Palestine kakati nno tulaba ku saidi munnange Abayisirayiri bali bafuuse munnange Abayisirayiri batandika okuba bavaayo baza bafuna ku mirembe egy'enjawulo erikuba gibayamba jjukira obwakabaka bwe bali bwasaanawo dda nga buli wansi kale ate obwakabaka tebumanyiddwanga obw'Abaroma. Abaroma balinga tebasobola okuba nti bazzaawoko ku kye bayita emirembe eri eddiini zonna eri enzikiriza zonna nga n'Abayudaaya mwe batwalidde kubanga abasinga obungi abamu baali bakyali mu nzikiriza yaabwe emanyiddwanga ey'ekijuda oba Judaism ate nga abalala bakyuse bafuuse munnange Abakristaayo ate tebalina aba Orthodox biseera ebyo. Kakati nno munnange tuli mu biseera bya kabaka oba emperor amanyiddwa Constantine yavaayo n'agamba nti you know what baleka amateeka ag'enjawulo agasonyiwa okucojja n'okutta wamupozi n'okugoba Abakristaayo abazzibwa kabaka bonna oba Roma. Era jjukira kigamba n'ogamba nti noono yali yavaayo n'agamba nti nno naye yali badde mu Kristaayo era yali mu Kristaayo naye kwadde yagana omubatiza okupaka nga afuuse munnange ali wali ku kitanda kyagenda kuba nti afa kibayita deathbed. Olw'ensonga kyagamba alina ebyokukola biyitirivu nnyo omuli okucunya okutta okuba nti kugamba akyakuuma obwakabaka. Kitegeeza munnange okuuma obwakabaka olina okuba nga okola ebintu bitirivu nnyo ebitali birambulukufu. Akati naye musajja mukulu ono bw'atyo yalaama oba atyo yagambako munnange bali close naye. Kati nno munnange atuuliriza twakoma tumaze okulaba omusajja ono yennyini Constantine nga atandise okuba nga atandise okwenywereza mu buyinza mpola mpola. Jjukira akasobeera ng'ofunye akuvuganya n'omuwangula ekiddako kibeera ki? Ekiddako kibeera nti nno gwennyini atandise okuba nti wenywereza ddala. Kati empera omujjuvu, empera ajjudde obulungi ennyo nnyini ddala talina wadde amunyeenya wowaye kubanga abaali bonna bamuvuganya bonna kati ttale basigala ttayo. Era kitegeeza nti nno kati obwaguugo obwakabaka buli obumanyiddwanga obwa Roma bwali bulina okuba nti buddawo nate okubeera nga buli united wansi wa kabaka omu bw'ati. Newankubadde baga bwali bunene nnyo ne kati ensi munange ekyukamuko naga yateekateeka kye bayita amateeka ag'enjawulo agali galina okuba nti munnange gagenda maaso abantu bagagoberera. Era ebimu ku byo kwe kuba nti nno yafuna abantu bennyini byalinga kulembera oba Roma byalinga etwala ng'obwakabaka obwo balanga okuba nti bo beerumaaluma bokka na bokka kuba twawulira ate Abakristaayo beerumaluma n'Abaju.
abakkiriza mu nzikiza ey'ekiyudaaya. Then ate tulina aba orthodox, tulina bangi nnyo bana kuba beerumaluma bennyinnyini. Era kusoma nzinga Africa waayo nate abaali bagenda mu maaso okuba nti nayo baga nti no ani mu kristaayo mutuufu ani mukyamu. Era munnange ojjukira nti no waaliyokko ne kabaka tujja mugenda mukuba tewali kabaka amanyiddwa nga Christ. Naye nno ebyaddirira eno mu Alexandria abantu bali mu kuba banneneggana bakola ki n'eri mu kye bayitanga ku North Africa. Muganda wange ekyaddirira kyali kimu kyokka kuyita ba bishops ab'enjawulo okuva ku Ssebazinga Africa n'okuva mu nsi yonna okutuula mu kibuga ekimanyiddwa nga ekya Nisiya oba Nasiya. Balabe basale entotto balabe balina kuba nti bagobereraani, balina kuba basinza batya, balina kuba nga ani munne balina kuba nti bakkiririzaamu mu mbeera bw'etyo. Era munnange ebyaddirira engeri bategeeze kyebayita okuba nti bagenze mu terms. Constantine yabayita ne batuula mu lukiiko olwo olwasookera ddala kubanga bagaa nti nno waliwo kye bayita that is regional church councils zaali 32 ne bazituusa wansi wa kabaka ne bagaa nti no kale tusalirewo tugenda kukola tutya movement oba mugendo ki ogenda kuba gugenda mu maaso nga gutaking over North Africa. Muganda wange omusajja ono babimuwaabira ebyo mwaka gwali gwa 310 atali 316 awo then 317 naga basoke beeterezeemuko nene bagaana ate munango okuba nti bakola ki beetereza. Era mu kugaana abamu badduka n'okudduka kati kyeyakola kwe kuyita olukiiko olwo olwa Council of Nasiya lwekuyita mu 325 ne bajja babere nga bateesa balabe ddala munnange ekibayita obukristaayo buno kyekiriwa balina kuba nti bagoberera batya era balina kuba nti batambulira ku nsonga ki. Era munnange kwa olunaku bateekawo kibayita enzikiriza eyaniika eyo bayitanga Nicene Creed. Kwetandika nebeera nga ali enforced era nga ne bateekawo n'amateeka ag'enjawulo agagana okuba nti abantu baselebratinga kibayita Lord's Supper wamu mpozi ne ku lunaku lwe lumu Abayudaaya ate ne bajagulizaako oba balina okuba nti bajagulizaako enkeera kibayitanga Passover yaabwe olunaku lwabwe olw'okuyitako. So ne bagamba nti baawukanayo batyo mpolampola okulaga nti nno bano bakkiriza kino bano bakkiriza kino kubanga ne bagamba nti obulombolombo obw'enjawulo obwali mu kye bayita Abayudaaya bali bakkiririzaamu bali baagala ate babuteeke ne bakristaayo beera babukkiririzaamu. Abakristaayo kye baagaana naga tujja kuba nti tukikola ekyo ffe tulina kuba tugera bwetuti ne bwetuti. Akati nno kyenagamba ekisooka eddala nti no bano Abayudaaya tebakkiririzangako mu bakristaayo bye bakola ebimu ng'ogamba nti no Yesu mwana wa Katonda bo bagaa nti nedda sewolera nyabo tekibangayo ekyo. Akakiva ne kalenda gye bali bagoberera naye bayinza okuba nti bakola ki bagikwamu ebituli nagaa nti buli omu afune kalenda ye. Kati bano Abayudaaya bo ne bagaa nti affe tutambulira ku kalenda yaffe ey'Ekihiburu ey'Ekiyudaaya kwetambulira eya Lunisola eya Katonda ali omuwaati munnange ey'omusano eyo. Then ate ne bano nabo abagundi Abagriiki saako mpozi n'Abaroma nabo balinayo kalenda waabwe kalenda gye batambulirako yabakatonda baabwe ab'enjawulo. Akati nno kiva nti nno kati buli omu alina okuba nga batereeza embeera ne banga munnange esookuba nti bateeba babiri nga babeera mu kye bayita harmony. Ebyo byonna ebisinga obungi babiteeka babijjawo era Constantine yakola ateekawo kye bayita amateeka amapya agalina okuba nti munnange gagavaninga Abayudaaya bano era negaa nti agamu gali favor of course ate amalala tebaagasiima. Era jjukira nti nno ebyedda nga amateeka ogamanyi nti bateeka amateeka mu nsi yonna waliwo abagasanyukira oba batagasanyukira. Kati Abayudaaya abamu bagasanyukira ate abalala naga nti ati gabasanyukira kubanga kyali kimu kyokka kyeyabagamba nti ekisookera ddala twasonyiwa buli omu ne tumukkiriza buli omu okuba nti asinza mu ddiini ye oba mu nzikiriza ye nga nammwe mwe muli. Baali babagobesa luti twabasenze twabakomyawo tubagaa nti na amukomeewo tubagaana obagamba buli omu aweeba ebintu bye bamugibwako buli omu asobola okusinza mu nsinza ye. Kakati n'agamba nti ekirala nti kyali iligo nga tekiri mu mateeka eri Omuyudaaya yenna okuvayo n'agamba n'ataakinga oba n'alumba omuntu yenna atakyuse kufuuka kugoberera nkola ye oba enzikiriza y'Ekiyudaaya. Okitegedde n'agaana okugamba nti nno nekirala temulina lukusa n'akamu n'akeddagala okulumba Bayudaaya abakyuse nefuuka bakristaayo. Ekyo lekasa mukikola oba omenya etteeka oba ojja kuvunaanibwa. Era n'ateekawo n'etteeka eddala nti nno teri muntu n'omu akkirizibwa kubeera n'abaddu nga bakristaayo oba teri muntu n'omu obanga oli Muyudaaya bateeka ku Bayudaaya bano abaali beesomye nga bagaa nti nno bo balina okuba nti bo be basookawo n'olw'ensonga eyo balina okuba nti ensi egoberera bo. Jjukirawo baaliwo before even Christ oba Katonda Yesu n'okubanga ajja
kani bagamba nti eddiini yaabwe obenzikiza yaabwe ina okubanga ekola ki ebibiyitibwa oba esuutibwa eyakatonda oyo omu etakkiriza nti Yesu mwana wa Katonda. Bo bennyini bagamba nti nno kakati ateekawo amateeka ago n'agamba nti nno ekirala kimulina okuba ndi mukola kiri kimu kyokka tubalayo mulina adateeka ti olunderebo mulumba omuntu yenna kasabira ng'akyusa avudde mu Buyudaaya n'akola ki n'abeera ng'asaze n'afuuka Omukristo mumulumba. Lwaki mumulumba? Muganda wange tebalumbanga bulumbayo n'okutta battanga oba kufuusanga mugapo entuufu bakutta. Ebyo nonna babigaana ne bagaana okuddayo okubeera n'omuddu yenna ng'omuddu Mukristaayo nga g'Omuyudaaya gw'omukozesa kyokka gw'okozesa omuddu nga Mukristaayo bakibagaana ekyo. Ku sayidi ne bagamba nti nno temugeza nako okuba nti omuntu akolera kati si Mukristaayo si ate si Muyudaaya ne n'omukomola ne bakigaana baga temuddamu kukomola muntu yenna oyo nga akolera nga mudduwo. Ku sayidi endala n'agamba nti nno n'abantu bonna abakulembeze ab'enzikiriza ab'eddiini ey'Ekiyudaaya balina okuba nti bayisibwa kyekimu si kuba nti basukkulumya ate ku bakulembeze ab'enzikiriza ab'Ekikristaayo. Nayo ne liyita etteeka anaagayisa Constantine yagayisa amateeka ago muganda ng'atuliriza era nga badde exemptions ezimu ezo yagaa nti nno tewajja kubayo kye bayita spirit yaliwo oba okwawukana okwaliwo wakati w'Abayudaaya mu mpozi n'Abakristaayo. Balina okuba nti bakolagana. Jjukira abasajja bano Abayudaaya babeeranga mu bwakabaka buno obw'Abaroma balinga bo bennyini bakkirizibwa okuba nti basasula omusolo gwe bayitanga fiscus judaiscus. Ogwo omusolo gwaliwo era bukyanga basanyawo tempo ey'okubiri eyasookera ddala myaka gw'7 batandika okuba nti bakyongera maaso okuba nti basasula omusolo ogwo mu ba empera bonna abaaliwo bonna abage basasula omusolo. Era infact ogwo omusolo gwavaawo mwaka gwa 362 mu biseera bya Gondi kabaka empera yaliko nga bamuyita Julian. Kakati nno kigambwa nti nno okuva olwo ebiseera ebyo jjukira n'Abayudaaya baali babowerera ddala nga bagamba nti nno kyali kya muzizo nnyo okubeera Omuyudaaya kubanga baali basaanyizibwawo ddala. Nagaana okugamba nti nno n'ensi yaabwe balinnya baalituma ensi yaabwe nga Isirayiri yadde kyaliwo nga bagikyusa bagiyitanga Syria Palestina. Kakati Constantine kyakola alaga okuba nti ajjawo ebintu bino nga tebakyandimu okuba bakola ki kuba nti muvuddeyo tubajjeeyo ate mwefudde ensonga mwaga okwefuula nnamba emu. Era muganda wange kyeyagamba nti nno yatandika oclaiminga ettaka erimeddwa nga Syria Palestina balikozese nga bani balikozesa kyaki Abakristaayo berenga okozesa ettaka eryo. Era muganda nga tuliza kigamba mama we yakyalako mu bitundu bino mwaka gwa 326 mama wa Constantine ono gwe njogerako yavayo n'atunuulira ettaka ery'enjawulo ebitundu ebyenjawulo n'agamba nti nno interest yali muki ayagala kumanya obulamu bwa Yesu ng'azaaliddwa yayitanga mu bitundu ki byeyagendangamu. Ebitundu byeyagendangamu ebyo mama we yabya-identifyinganga era n'abigamba Constantine ono nga maze okuba niboogeramukko n'amugamba azimbewo churches ez'enjawulo mu bifo ebyo ebyenjawulo Yesu byeyayitangamu ng'akula mu bulamu bwe nebyakolangamu emirimu egy'enjawulo. Munaye amateeka gatyo gatambulanga ng'ogyeko amateeka n'okuba nti Obukristo bulina okuba nibusuusuutibwa kubanga Constantine yamaze okuba nti alaga nti ali Mukristaayo. Constantine era ng'eggano yambako okuba nti baseparatinga kye bayita date ya Easter ogamba nti olunaku olwo lwennyini olwa Easter luveewo lubeere nga tebaluselebratingira ku date y'emu n'olunaku olw'okuyita kati luno Abayudaaya. Era muganda nga atuuliriza ekyo kyakolebwa bwe kityo. Era nno kuba bagambanga ekisooka eddala baga kyali tekirina makulu, it was unworthy okuba nti mucelebrating olunaku lwe mugamba nti nno olunaku lumusinga okuwagala ennyo lihole olutukuvu ennyo kyokka ng'ate be mulujaguza nabo bo tebalussaamu ekitiibwa n'akamu n'akeddagala. Era nga ko olunaku bo tebafaayo oba bayonoono babakola ki era balonoonerako. Naga nti okay kiseera kali katuuse kati okuba nti since we have nothing in common naga nti Abayudaaya
babanga bano bakkiriza okuba nti bali mu kujaguza olunaku lwabwe olw'okubanga bajaguza Easter kyokka mu Yudaaya tofaayo osana odoononerako naga katino kesera tubenga tusokuba ntulwawula era naga nti no buli omu kuba Yudaaya bagamba nti ffe Savior waffe omunuzo tumufuna mu ngeri njawulo namwe mufuna mu ngeri ya njawulo so mwe mbera bwete bweri okusokera ddala okusooka Abayudaaya baali bakitaddewo nti nno kyali improper nga tekisaana omuntu yenna okuba ntabagoberera naye ate twatuukanga mu kujaguza ennaku z'Abakristaayo nga tebazeetabaamu era ebbaluwa yafulumizibwa empera ennyini ng'agifulumya Constantine ng'ayogera ku nsonga zino ng'azibuulya enkiiko ez'abafuzi council n'adwesengera ba bishops ab'enjawulo abataaliwo baba bonna bonna ebbaluwa era mu bbaluwa mwalimu ebigambo bino wammanga nga mugamba nti mu ntandikwa baali bamaze okukirangirira nti kyali kirungi oba kituufu okugoberera obulombolombo obw'Abayudaaya mu kujaguza ate olunaku olw'Abakristaayo olw'ensonga nti emikono gyabwe Abayudaaya giba gijjudde ebikolobero tebafaayo ebirowoozo byabwe babijjudde ebirowoozo by'abasajja abalinga abasibe ebbula abasibe abatambala ku maaso tebakulaba kituufu naga n'olw'ensonga eyo ffe nga ffe ne tusalawo engeri talina bintu bitugatta n'Abayudaaya abo abamu ku abo be twasanga bwe batusangawo tusazeewo nate nga twekutuddeemu n'akamu n'akeddagala okwewala okusisinkanya ebizibu bino twewaza okusinkana olunaku oluli hole olutuukirivu ate n'enkola yaabwe embi ennyo nnyini ddala tusazeewo okuba ntubiyawula naga ndi basobola batya bo bennyini okuvaayo okwaniriza enkola zaffe ennungi mu kaseera we tugamba tuli mu kujaguza omulokozi waffe amaze okuba nti afa wabula bo nga tebakifaako tebakitwala nga kikulu era tebakitwala nga nsonga y'amakulu nnyo n'olunaku lwennyini nga tujaguza ebijaguzo ebyo bo tekirimu kantu nakamu kamagezi abula bo beefuulanga abalalu naga kwe kusalawo ebirowoozo byabwe wamu n'ebirowoozo byaffe byonna byonna tubigabane tulabe nti nno mu nneeyisa yaabwe engeri gye beeyisaamu tugiviirako ddala n'olw'ensonga eyo ebintu bye bakola ebikolebwa nga tujaguza ennaku zino enkulu eza Mukama waffe zirina okuba nga zirongoosebwa tulabe tutekewo nate enkola nti wajja kubeerawo kintu kimu kye tulina in common kye tugatta n'abo oluusi be tuvunaana okuvunaana nga bayinza okuba bayikobaana n'okutta omulokozi waffe naga tewali nsonga n'emu etugatta ffe n'abo bennyini abatuvaayo ne bagamba batusaako omusango Abayudaaya ebbaluwa yagiwandiika muganda wange ngena okuba nti eyawula abantu bano bombiriri era nga okimanyi tino munaffe bw'ati ebbaluwa etambula amateeka gayita tewakyali kuddamu kuba nti munange oyisaamu muno amaaso just because oli mu Yudaaya babala bafuusa Abakristaayo oyagala bagoberere obulombolombo lwo bwe bakusanze nabwo mu mbeera bw'etyo kyokka ng'ate ogambye toli mu kusobola enzikirizayo y'Abajudaism kinajjukirwa munaffe atuyiza Constantine amaze okuba nti yeetereeza administratively omusajja ono era okuba ng'akyusakyusa ebintu ebyenjawulo kuba kinajjukirwa nti mwali mu kyasa ekyokusatu mu masekati awo ba empeereza b'abakulembeze ba Roma baali bafevalinganga nnyo ba members abaali nga mu kye bayita abaali wansi mu order ez'enjawulo nga tebatunya nnyo ba senators bano bakola amateeka era ng'obuyinza obusinga obungi ennyo babusa nnyo mu offices ezo kakati nno mu biseera bya Constantine kye yakola ebiseera ebyo ba senators baali babajjako kye bayita amayinja gonna ag'enjawulo nga obuyinza babutadde nnyo bano ba provincial governors gabaga governor nkumirako wano nkumirako wali era ng'alinga waliwo baga ati nno bano bagavana bwe baawa okuba nti bakulembera ebitufitundu ebyenjawulo baali tebalina butendeke bumala mu byokuba nti mu byokulwana babiyita by'amagye era ga nti nno ebiseera ebyo
waliwo okuba nti ebbula lera mannyo mu bukodyo ne mukuuma obwakabaka buno. Akati n'olw'ensonga eyo post ezo baziwanga abantu bano ba officers abato abali wansi ebiseera biri bya wampozi n'abanywanyi baabwe nti obukulembeze babuwanga ba mikwano banganda tolina practice n'emu tosobola kukuuma kitundu bakuba obukulembeze obeere nga gwe otwala ekitundutundu ekyo. So kati no ba emperors abo kye baakolanga baali tebalina kye bayita talents oba tebalina that is gamba nti omuntu alina talent nti era okuba nti yayambibwa wabula bayambanga basajja bagagga bokka nakulaba nti no social order eddawo mu mbeera wabula si bumanyirivu nakuba nti omuntu asobola ku level zonna ekitegeeza nti contracts ze bawanga zonna zayizani akumanyi. Eyo enkola Constantine yagitunya bwati n'agamba nti no yali egera maaso okuba nti ekola ki enyigiriza obwakabaka bwe. Era kye yakola mwaka gwali gwa 326 Constantine nga emperor owa Roma kye yakola n'atunuulira enkola eno n'addamu ne yeekenneenya nti bano bwe tugamba abali wansi bamanyi ki abali waggulu bo bamanyi ki. Era n'akwata bano be baga nti bali batendeke bulungi nnyo irala n'abali bali wansi n'abakuza n'abateekako kye bayita ranka ez'abasenita nga nnungi nnyo nnyini ddala. Era n'aggulawo offices ez'enjawulo n'agaa nti no kati offices ziguddewo era zikyusizza kakati munna muli ku ranka y'emu n'akuza kye bayita bali abaliwo officers abali wansi mu ranka eza wansi n'abateeka ku level y'emu ey'abasenita n'aba offices ezo n'abeera nga akkiriza obagaana ajo kye bayita bureaucratic ranka yonna eyaliwo mu biseera ebyo. Era ne bagaana okugamba nti no bino nti no sima tulina officer ali wansi ate ono ali waggulu kyokka mwena mutegeera kyekimu n'agaa nti abijjeewo. Yalinga ataddewo constitution empya era mu alignment eno empya ey'obukulembeze bwe yagaa nti omuntu asobola okufuuka empera omuntu asobola okufuuka senator nga alondeddwa okuva eno mu buto n'alondebwa okuva eno mu office ez'enjawulo kasaabeera ng'atuukiriza buli kiisi ng'ali ku mutindo gwa ranka yonnyini ya senator then asobola okuba nti alondebwa okubeera senator wabula siga nti gundi mumanyi n'omulonda. Era okuva olwo muganda ng'atuuliriza okufuna ekifo kyonna mu office batunuuliranga okuba nti ne social status yennyini batunuuliranga bumanyirivu bwo ki by'omanyi ku bwakabaka osobola kukuuma kitundu otya era olina maanyi ki. Constantine yafuna obwogezi bwali bw'amaanyi nnyo muna ng'atuuliza okuvaamu bonna abaali basiddwa ebitiibwa. Era ne seneti yennyini yakkiriza okuba nga esobola okuba nti eronda abantu okwenda mu offices ez'enjawulo n'okubasindika mu bitundutundu eby'enjawulo ekintu ekitaliwo mu biseera bya emperors bali abalala oba abaasooka. Era seneti yateekawo nawo ng'esobola n'okuba nga eronda abalamuzi ab'enjawulo. Naga nti naye basi kiwedde ekyo. Era batandika n'okugamba nti nno omusajja ono amanyiddwa nga Constantine yarestoringa kiyita ekitiibwa ekya seneti mu biseera bye nti ne bano be bayita basiza oba bonna abantu ab'enjawulo abali bukulembeze walina okuba nga oli mukulembeze obwo nga ddala osaanira era nga ogiddewo. Seneti nga wokimanyi nti nno yo yasigala nga kifuuse oba ng'efuuse ennyumba oba giyite bode yo nga teyuugayuuga nga yabamanyi abalondedde obulungi ennyo era nga tewali muntu asobola ageza kuba nti agissa wansi era kasoyisa wansi baba kuteeka ebbali. Era enjawukana ezaalingawo zonna okuba nti ziggwawo mpola mpola kubanga bagaa nti nno buli kifo kyonna kyafunibwanga ng'okifunako credit. Okitegedde akati administrative reforms yakola zino kigamba nti nno yali ayagala ekintu kimu kyokka okulaba nti nno senatorial orders oba baseneti bano abedda bali beegatta n'abaliwo mu kiseera kino kyaliwo n'okulaba n'okutegeerera ddala nti nno waliwo baseneti n'abali mu offices ez'obuvunaanyizibwa wabula nga baali bapagans nga tebakkiriza balina nzikiriza yonna gye bakkiririzaamu. Kali akukyusa mpola mpola alabe nga ateekawo maybe abantu abanaamukkiririzaamu abakristaayo bali nga abasse ebbali naye ng'ate obasse ebbali otya mpola mpola. Era mu biseera by'ekigambibwa nti basente bannyo baakyuka nafuuka abakristaayo ebiseera bya Constantine ng'akola kye bayita reforms ezo mu administration. Era abamu abayanguwa abamu bali abali bakadde bakizuula bakira amangu naga nti omugezi akyukirawo n'aleka okuba nneeyisa ng'omukristaayo omukulu alika agenda kukyusakyusa. Era reforms zino oba enkyukakyusa zakola zino kigamba nti nno zaali nnungi nnyo eri abantu ba bulijjo. Abakulira amagye ranka zaalinnya ebyaddala ne bava mu mbeera gye baalingamu ey'okuba nti omunanga osigala olibeera kano ebbanga lyonna
oba osigala oli kopolo ebbanga lyonna nga wekyali mu sente ziri enkadde. Era wano naga nti ekyo yakijjawo era mune yakuza buli omu alina okuba nti akula kasobola nga okoze bulungi mu magye nga n'abaana mu batwalidde bennyini abaana ba Constantine. Akati kirejjukira nga ataasa okuba nga akola kibaita enkyukakyuka ennyinnyini yatuna okutunula ebyenfuna biri bitya ebyobwakabaka bwe. Yatuna n'agamba nti nno bano gokwani bakola ssente zimanyiddwa nga fiat money seri ziba za mpapula zino ng'ekikulu kyali nti kujjawo kye bayita public expenses zonna babe basobola okuba basasula nti waliwo kye bayita inflation okunabuka kw'ensimbi mu biseera ebyo kubanga jjukira ba empera obwakabaka bwali bunene nnyo obw'Abaroma. Kabiseera empera abana buli omu empera oba buli omu gavana yalinga mu kitundu eky'enjawulo ng'akubisa ssente ezize. Kati ono bajja mu buyinza ssente zinaabuuse ng'oweeri akozesa zino oweeri akozesa zino. Abamu ne babeera nga banoonya ssente ezo nga bakola coins ezenyuma bazikola mu silver. Kakati Constantine agenda okulaba nga economy egwa ng'ensimbi zinaabuuka. Kyeyakola n'abakoleyo ssente za fiat money ziba na value eri awo nagamba babeere nga bakendeza ku inflation. Era kyeyakola nagano gati nno ssente ezo bagenda obamala okuba bakikola ekyo ate bagenda zisikiza nga bakubayo ssente endala ez'ebinusu nga bino bya silver saako ebya silver bronze bina bagenda okuba bakuba babikube mu mayinja ago ag'ebbeeyi such that ssente bazikuumira omwo. Ssente zino ezaali za silver kigemwa nti nno ozitunya bwoti n'aba metal content gye bateekangamu bagamba nti bazigaba nga zaanaka okuba nti zigwa value nga silver naso okugwa value. Constantine kye yakola n'ayimiriza okufulumya ssente ezo eza silver n'agamba nti nno balindeko era n'agamba nti zijja kuddamu okuba nti zifulumizibwa maaso eyo aba balinde kuba zaali nnyingi nnyo ku katale nga zisudde kye bayita economy. Era n'agamba nti agezaho okuba nti arestore nga kye bayita silver currency erina okuba ng'etambulizibwako era n'agamba aga concentrating mu kuba nti bafulumya ssente enneneko bafulumya ekinusu naye nga kya gold oba kyefaananiza gold oba kiri gold-dated naye nga kitwala omuwendo omuneneko okusinga zino silver coins ennyingi ennyo nga baga nti ssente singi 1,000 mu kifo ky'okufuna ebinusu bya silver 100 birambirira oza okukolamu eya gold emu yokka bweti. Ekyo yakola okulaba nti muganda wange akendeza bayita inflation okunabuka kw'ensimbi. Era kyekyadirira ssente empezo era zonna ezaali eza silver zaali yaziyimiriza naga zijja kuddamu okukola myaka bisatu nkaaga eyo naga mu kaseera kano kennyini dominations entono zibajja kuba nibazeetaaga era batugesa ne bagamba n'okugamba nti ssente ntini ezo bwe banga tugamba nti twagala ssente entonoko tetuzikola mu silver aba tuzikole mu kikomo oba mu bronze byokuba tetunaabuusa ensimbi. Kali police zateekangawo munnanga atuuliriza yaziteekanga azitambuliza kumu ne ku nzikiriza era baatandika okuba nti bongera okukubisa ssente ez'enjawulo era ssente zino yalagira yalekawo kye bayita etteeka ery'enjawulo ery'okuba nti abakungu be bagenda mu bitundu ebyenjawulo mu bwakabaka bonna baga nti edda kyalinga kitya. Edda ba empera abaaliwo n'abakulembeze baaliwo bagenda mu maaso nga bafuna golodi w'abantu oluusi gwe baze mu bwakabaka nga bamukolamu statue ez'enjawulo. Statue ezo oba ebibumu ebyenjawulo babiteeka mu machurches babiteeka ku makubo oba mu bitundu ebyenjawulo. Akati oba ebyo yalinga bya golodi ne silver oba olio ne statue. Kati Constantine alagira nti bagende ebifo byonna ebisinzizibwamu wabula ng'ebifo ebyasinzizibwamu bateekamu abasajja bali bateekangamu bakatonda baabwe abagweki n'Abaroma ne statue zaabwe zennyini nga bazikoze mu gold nga bagenda babiwamba kandi balikokuba bawamba gold silver ne bronze ne statue zonna eza bronze okuva mu kibayita temple zino oba yeekaalu ezaali ez'abali ba pagans bakikola mu mwaka wakati wa 331 paka 336 era muganda nga atuliriza bino baga nti biseera biri babikolanga baga nti yali property yaki ya bwakabaka kandi n'alagira bali nga babijje bonna mu masinzo ag'enjawulo babikuŋŋaanye sakitata yana kyabyagaza yabyagaza ki kyeyakolanga yitanga ba commissioners babiri ab'obwakabaka n'abagamba buli omu nkwadde province essaza ddamba omulimu gwo kufuna statues ezo bw'omala ozifuna ozikuŋŋaanyiza muzisaanuuse bw'omala ozisaanuusa nate igenda okukola kiri kimu kyokka tugenda kuba ntwetaaga goldio ne silver yenna nga muzisaanuusiza tugenda mukolamu ssente ezaffe zinaakozesa yaga kyemamulekawo kyokka
ze statue eza bronze oba ez'ekikomo ekitali nnyo kya bbeeyi eziri mu bitundu maybe ensi yonna byeraba nadde ebitundu ebiri mu Constantinople ate nga naye yali abyagalamu nga si byaba empera bali balala wabula nga byabani maybe byaba Katonda naye abantu bali bakkiririzaamu ng'abantu bonna mu mbeera bwetyo omunafu atuuliriza. Akati no yalanga okubanga ye munnange embeera bwatyo bagitutte nga Constantine agobwakabaka n'okuba nti abufuga bwatyo. Munnange wabanga afuga yafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo Constantine ono gwe twogerako. Yakiga nti olunaku lumu tuli mu mwaka gwa 326 ng'ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi gwali gwa 5. Kiga Constantine ono munnaffe yakwata mutabani we omukulu wayitanga Crispus. N'amuwamba n'amukwata ne bamusiba. Era mu kumusiba n'alagira omwana ono bamukwate bamuwa obutwa obugenda omutta empola. Era bamutya ekyo kimaddwa nga ekya Pola olunaku lwa leero gamba eggwanga limaddwa nga eya Croatia. Bwatyo bwe kigambibwa. Ate wayitawo ebbanga omwezi gwali gumu gwokka actually ebiri gyokka mu mwezi ogw'omusanvu n'akwata mukazi we Empress Fausta n'abakyala oyo yali tazaala yali stepfather wa Crispus. Naye n'agamba nti no bamutte bamutye mu kibaafu ng'anaaba bayongeramu amazzi mangi nnyo agookya naffe ekiziire ekyo ekyebbugumu eyo amazzi agookya nnyo n'afiira mu kibaafu. N'alagira mu kiseera okuva mu kiseera ekyo nti n'amannya gaabwe bano bombiriri omutabani Crispus wamu n'omukyala amayiddwa nga Fausta bagasiimuule ku biwandiiko byonna byonna ebyali mu kibuga n'ebyali mu bwakabaka bwonna, era n'omulamu bwabwe bwe babusiimula mu likodi zonna ez'obwakabaka. Taya kubanga abiwulira, taya kubanga munnange akola ki agenda mu maaso. Munnange oyinza okwebuuza lwaki yakikola kino. Yawulira nti no bano ababiri mukazi we Fausta n'omutabani amayiddwa nga Crispus jjukira olusi yali amuzaala yali just step maama we. Kiga nti no bano yakizuula okusinziira ku ŋŋamba ze baamuwa nti bano baali benyigidde mu mukwano bo bombiriri nga balinga abateesa n'abakyala oba n'abagereka we nga Fausta yeekobanye n'omwana ono ne beeyagala. Ate mu kweyagala okwo nga baga nti omwana yali mukulu ekisookera ddala. Ekyokubiri nga waba mukulu kitegeeza ki nti obudde bwonna ayinza okukiriminga kye bayita entebe. Ate bw'agikiriminga eba evudde mu sayi gwa Constantine ng'egenze ku sayidi yeeri ey'abanne gy'ajja okuba nti abeera kuba jjukira yali step 1 step son. Kati ekyo nsonga lwaki kiga tino Constantine yabatta n'abajjawo n'okuba ng'alinga asinse kati obubaka nti abasse bano baalinako Luganda ate gwe atalina Buganda yagala okuba nti munnange otwala kye bayita entebe. Munnange embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bwetambula. Kiga tino ono baamutegeeza gaye nti abasajja bali baayinanga nabali bali bakabaka nate baayinanga bakatona bwabawanga amagezi aga nti eyo nno gwolaba entama gyatambula eyo ayaka kulya bukulembeze bwo otamugyawo ajja kubanga okola kyo obudde bwonna ayinza okukulyawo. Kakati nno kigema nti nno jjukira yali afudde batabani be abali mu sikira yabafuula basiza. Kakati n'abeera nga wabassa ono omutabani ono abadde step son. Akati gwe ani aga okuba nti munenge weesimba mu ntebe. So naga nti no character yamaze okuba nti agiteekawo n'akola nayo ekirango n'akikyusa namu naga abasizaazi be balina okuba bateekebwamu ekirowoozo ekyo kigamba nti no bajja kujja bali nawo obwakabaka bafuuke ba Augustus singa anaaba nga akyali mulamu. N'akiteekawo n'akyusamu naga nti no tebalinda kufa ye nga ye n'abawa essuubi nonga nekyali mulamu nsobba wanate obukulembeze ne mbutwala ne tufuga ffenna kuba kyali kibaddewokko. Kakati nno ekyo nno kyali kikulagira ddala nti no kati afuuse omusajja nagandi kati yanyenyolezza ku ntebe waba nalaga abasika nti ate mulina kulwanira ntebe nga Fausta mukazi wange wamupozi n'omwana ze bali bagenda maaso okuba nti beegwanyiza bo nga bo. Naga ati no kasita se half brother waabwe asse n'oli gwe bayitanga mama waabwe kkiriza obagaana balina okuba nti bakimanya nti nno ye tasaaga era tajja kwesitatinga kwesikanamu wadde n'akamu n'akeddagala okutta abantu bonna baalinako kye bayita Oluganda bwe kiba kyetaagisa. Constantine yakikola ekyo munanga atuuliriza yenyoleza mbuyinza ensi ekyagenda maaso okuba nti ekyamuwoomera. Era kye yakola omukulu Constantine munnaffe atuuliriza ejjukira nti ekibuga kye yamaze okuba nti akikuba bulungi nnyo era nga bakikyusiza erinnya bakiyise Constantinople.
ya kibuga kyekikulu ennyo walina amakage ag'olubeerera yabeera munnange kibayita obulamu bwali bw'amaanyi nnyo nnyini ddala era nga bulungi nga kabaka oba nga empera mu mwaka gwa 328 Constantine yatanga okuba ne bateekateeka okuzimba olutindo olumanyiddwa nga Constantine's Bridge era baluzimba wali mu kibuga nga temanyiddwa nga era Romania olunaku olwaleero nga kigamba nti yali nga kino akikoze nga yeteekateeka nti okuba agaziya nate obwakabaka bwe abeere nga konkalinga oba nga wambe ekitundu kimanyiddwa nga ekya Dacia eyo province ajagalanga nnyo kwabaga nti yali abandoned n'Abaroma abaali babeerayo wamu n'Abagreek. Akati mu mwaka gwa 332 Constantine yatandika okuba nti alumba yegatta n'Abasamaati balumbe Abagoth era ekyalo kyali nti nno ku lutalo olwo luba lutaza okuba nti lugenda bweti mu maaso emmere yabaggwako era webaggwako naga bajje baddako mu Roma bajja kudda nate olunaddako bale batandika okuba nti benganga abantu bano agaziye obwakabaka bwe. Mu mwaka gwa 334 Abasamaati bano betuwogerako munafu atuze bakomunaazi ebeerwanako bo bennyini ne bamwamulako abakulembeze baabwe. Constantine bw'akiwulira kino n'agamba nti naye basi kiwedde n'alumba naye n'alumba abeere ng'atajjako abasajja bano abaali bageze maaso okuba bajjako ate bakulembeze baabwe era munnange ka tribe ako oba eggwanga eryo n'alijjako era munnange afuna kibayita obuwanguzi obwali bw'amaanyi nabenga ekitundu kyonna kyonna kitutte era bano abasigalawo abaali tebamwagaliza abaali balwana naye abasinga obungi betuyita ba prisoners of war bakwata ne bateeka mu makomera abalala ne balagwa ni bakola emirimu egy'enjawulo wabula yabawa chance n'abagamba nti nno kimugenda okukola kiri kimu kyokka abadduse olutalo tubawangudde kituufu mudduse mukomeewo ku butaka wano mu Abasamaati abadduse abataga kwali muli ku sayidi yange mukomeewo mufuuke abalimi era ne batwala mu kifo ekimanyiddwa nga ekya Ilirian n'abatuuze eyo eza district za Roma nga zayi zavaamu abantu ate abala abali abasobola okuba ndi balwana abali abalwanyi abalungi bona bagamba nti nno agenda bawa emirimu mu magye era n'abayingiza mu magye aga obwakabaka obwa Roma n'abaga okuba ndi bakuuma obwakabaka buno. Constantine yakoma omunafu atuliza yalaba okubanga wamba ebitundu ebyenjawulo yawamba amasengeta ga Dacia n'agenda mu maaso n'awamba ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Novak ate yakoma ne ku ekyo n'okuba nti yawamba obutundu obwenjawulo paka mu mwaka gwa 336. Emyaka egisembayo omunnaffe musajja ono kampeni zigenda mu maaso okulaba nti nno ebyaddala anokuba nti yegaziya yawulira obwakabaka waba abasajja bali bagenda okuba nti munnanga bamu kwabo abali ab'amaanyi abafugako we bali mu kuba nti bafuga olunaku olwaleero nga wuli obudde bonna bayinza okuddamu ne balumba nate ne batwako ebitundu byabwe. Ekitundu ekituugerako nga kye baafuga bannaffe Abapasha oba bayita Abaperusi bano bafuga obutundutundu jjukira nti nno kabaka wa Perusi bafugako ku kino kimanyiddwa nga ekya Isirayiri awo mu Yuda yonna baafugawo nafugako ku Misiri obwakabaka nobeera bwabwawo oba ojjukira nagamba kabaka amanyiddwa nga Cyrus the Great naye kabaka kuulo oyo akati yakizuula nti no bano obwakabaka bali buzzemu okuba li bubeera bw'amaanyi gye baali eyo jjuka Perisi bano bawambako ne Babylonian oba obwakabaka Babyloni era buli wansi waabwe naye era bafugako obwakabaka bonna obwo mu biseera ebyo. Kati awulira nti no bano bali mu kugroupinga obudde bonna bakubakomawo okkiriza obagaana eba mwengange kanagamba nti tajja kuba nti abalinda kampeni kagitandikire ku bo yeteekateeka musajja mukulu ono agamba ekijja kijje yawandiika ebbaluwa n'agiweza kabaka wa Buperusi amanyiddwa nga Shapu. Constantine n'agamba mu bbaluwa eyo nagakyaga kiri kimu kyokka nti kabaka ono aleke oba asonyiwe abantu bonna abafuusa Abakristaayo kubanga naye Abakristaayo bonna Baperusi nga bali eno mu bwakabaka bwa Roma abayisa bulungi. Ebbaluwa eyo ng'agiwandiika ojjukira omusajja ono yali nagandi nayagala nnyo kibayita Obukristaayo naye agala tajja kukyuka wadde akyakola ebikolo biyitirivu nnyo naga nti okumubatiza bali mubatiza maybe ng'ali ku deathbed agenda kufa. Kakati nno wawandika ebbaluwa eyo ekyo ne kiggwa naye era munnange ku njego eyo goba misite ku borders ez'obwakabaka bwe era kuba ng'alumbibwa mpola mpola. Kyeyakola n'akwata omu ku abo abatabani amanyiddwa Constantius n'amusindika okuba nti amugaa nti genda ogadinge mu buvanjuba obw'obwakabaka bwange. Yamusindika mu mwaka gwa 335. Mu mwaka ogwa 336 omulangira amanyiddwa nga Nasse yalumba Armenia. Armenia gyalumba yali owedde Armenia eno nga bakola kibafuuka dde Abakristaayo mwaka gwa 331 era bwatuukayo munnaffe atuuliriza n'ajjayo kabaka eyaliko naye kabaka yali Omuperusi n'amuteeka ku ntebe nga si Mukristaayo. Kyanyiza Constantine kino munnaffe atuuliriza era
ebbaluwa gyawandiika nga giwandikidde kabaka w'Operusi mune bagitunuulira ne bakkaanya ne bagamba nti nno kati wali tabbu era ne bagamba nti nno kati olutalo lwadagenda okuba nti akola agenda oddukkakkanyaamu wabula nagamba nti nno balumbe bulumbi ate eno gye bataddewo kabaka atali mukristaayo bamulumbe bamuggyeko bazzeeko nate kabaka omukristaayo eyalinga Christian Crusade munnange era Crusade luzitandikiraawo yayita babishops ab'enjawulo bonna okumujoyininga okumugatako mu magye Constantine yabayita abasajja batikali amagandwa gaabwe naga ati kijje kwata bisona mmundu amafumu na ndogoyi wamu n'embalaasi kwenganga kugenda kulaba balwanirira kyaki n'obukristaayo munnange Constantine ya planinga nagamba ati naye basi kiwedde naga nogamba ati no kasoto ono luggwa bwappa kati nzikiriza mujja kumbatiriza mu mugga ogumayiddwa nga Yordani kasa tusala bwe tuntingira mu Pasha oba mu Operusi obuwanguzi bwaffe n'olw'ensonga tuba tukomawo nga tuwangudde mumbatirizaawo nga tukiraga obuwanguzi bwange munnange badiplomasi ab'Operusi bawulira ebintu ebyo ne bajja mu kibuga ekimayiddwa Constantinople ne babeera nga kibaga kiri kimu kyokka kuteesa mirembe n'omusajja Constantine kuba bakitegedde nti ebyaddala omusajja kati azegawanye ajja kuteekawo olutalo lonna mune bajja ewa Constantine yabagwa n'abaga nti sega kuba nti nteesa era kampeyini eyo naye n'agamba nti kale muddeeyo n'abagoba ne bagana ne beeteekateeka baga nti omusajja aganye okuteesa kkiriza obagana yagala kuba nti atulumba munewo Constantine yagendayo mwaka tuli mu 337 Constantine yafuna ekirwadde ekimbe kimugwira wekimugwira omusajja wattu munnange yategeera nagando kino kasa kinnumbye baaba abasajja jjukira bakabaka baali balina ebintu byabwe balina abasawo baabwe balina abalagula balina ebintu ebyenjawulo yagaa kino ekinumbe kiyinza obutandika wansi era yagamba n'okugamba nti nno bwabanga afudde yateekateeka banamuziika mu kye bayita chachi ya Holy Apostles emu kwezo yazimba omusajja omukulu ono omusajja kabaka era munnanga atuuliriza twali tuva bali bava mu kujaguza Easter eya 337 Constantine n'alwalira ddala nga bw'okiwulira era wano walwala n'agenda mu Constantinople mu kibuga kye yazimba ekikulu n'agamba munaazeeko abagenze mu kibuga munnange n'atuuka eyo n'agamba naye sewulya bulungi nnyo muntwala ate mu kibuga ekya maama wange mawe bamuyitanga Heleni yali yamuzimbira Helena bamuzimbira ekibuga ne bakitanga Helenopolis n'agamba gye mba ngenda eyo era mu kutuuka yeeyo bamunaaza munnange bamunaazaako olwamala munaazaako bappa musajja mukulu ono n'agamba nti nno kyali kibaze nga wuli obulamu bugenda yesika n'agamba nti nno ekisookera ddala bamuyingizeko mu kyaki gyazimbira maama we maama gye yazimba nga bateeka bajjukira omu ku bamatas gwe bayitanga Lusiyani era munnange bwekyo bwe kyakola era olwokuba omusajja ati yabulya nga munnange obulamu bugenda yagamba n'okugamba nti nno bamuyitire abakulembeze owa kyaki yennyini bamutwale babe nga bakola ki yali yalaama nti nno babishops bamukwate mangu bamutwale bambatize mu mugga Yordani nga kyaga kiri kimu kyokka bambatize mu googwo kubanga ne Yesu Kristo bamubatiriza oyakiwulirako nti bamubatirizaawo ate yali yegomba Katonda baba kibakristaayo n'agamba naye bamubatizangaawo mu googwo munnange n'alagana n'ogamba n'okugamba nti singa mba mponye ngenda kubeera nga mbeera mu bulamu obw'ekikristaayo singa mba mponye obulwadde buno babishops ab'enjawulo munaffe atuwuliriza kye bakola bateekateeka emikolo eginyobo babiri nga bamutwala musajja wattu okumubatiza naye batona okuba nti bamutwala naga tugenda kukola tutya bayita omusajja mayiddwa nga bishop owa Nicomedia naga gogenda okuba nti okola ki obatiza omusajja ono bayita Arian naga tuno jangu gogenda okuba nti obatizaani Constantine ono munnange yagoyabyetu obulombolombo obw'enjawulo nakati bongezayo ko kibayita okubatiza naga tebakubatiza mu buto kati ogenda kubatiza nga okuze munnange ekyaddirira kyali kimu kyokka Constantine yagamba ati gye bamutwala enza obutatuuka bambatizawo mu kyaki ennyini awo engeri yali nga mulwadde nnyo musajja mukulu naga nti yalemwa okuba nti bamubatiza ali mu buto olw'ensonga nti nno yakizuula nti nno waana babatizanga mu buto agenda kukola ebikolo bibiyitirivu nnyo nga kabaka ajja kutta abantu akola biki yabikola ebyaddala kakyali kyaga nti nno kwe kusala okugamba nti bamubatize ng'agenda kuba nti afa musajja mukulu era ebyaddala bamala omubatize bati musajja mukulu n'afa yafa ku lunaku olwokutaano wali olw'okuba nti bajaguza olwa Pentecost
olwaddirira kirugamba nti olwaddirira Easter ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwali gwako 5 omwaka 337 munnaffe atuuliriza. Awo we tuli mukulu sajja mukulu afudde afuuse omukristaayo. Abayudaaya abaleseewa bwe tuba nkutunuulyeko akaseera kano kennyini bavuddeyo waka kebuzzeewo oba nedda. Obudde bwasaako busazi tankira nakunaddako nga bulijjo omulangira Kalemege gange mbe bulungi mweraba.